Oh yes, Buterevu. Omulungi ali ku Impact FM radio lasa mujyankwaniriza wasibyo tasebo sibyo nyabonate. Akasera ke kano nakulwa balaza enakuzimeziri 3 omwezi gwa 5 omwaka wa 2021. Tubaliza nate mu program Uganda eyogera ku Impact FM ebe guse sai mpaka sawa 2 za kaongezi basone banyabonate tuli fenna. Bingi bigeze maso mu gwanga lya Uganda kuva ku lunako lwa 5 olwomukaga olwa Sunday era tuba kulise mu weekend mu kulikeyo mu lunaku olukuru Labor Day onaku lw'abakozi ebyayogeddwa President Museveni mtwaye bagambye kwano kumacha emu ku ebyo yagambye ino kubanti yekennenya alabe n'abakungu abenjawulo kwalaka ku yabakozi obadde anateeka omukono ku kiwandiike kya NSSF ekikkiriza nti gwe munnansi bakwe ku ssente zo nga tonnakaddiwa nnyo kakati no katwinde ekinaabeerayo tujja kuba tubifuna byonna byonna yemulugunyiza olwawumemme basayininga contract nga tamanyi omukulembeze eggwanga bingi bigina maaso biri mu nsi yaffe mu ggwanga lyattu olunaku olwaleero eggwanga Uganda lyegasse ku nsi yonna okukuza olunaku olw'eddembe ly'abannamawulire mu nsi yonna era ng'emikolo gibadde gyanjawulo bitundu ebyenjawulo tubadde n'okusaba wali ku Namirembe ku Lutikko wadde okusaba wali ku Lubaga ku Lutikko e Lubaga wabaddeyo omukolo wali ku Nakawa emikolo gibadde mingi nnyo actually Makerere University waddeyo omukolo naye nga byonna bitunuulira ddembe ly'abannamawulire engeri gyerinyeddwamu engeri gye promotingiddwamu engeri bannamawulire yasooka wadi bakwasa emirimu gyabwe ebiseera ebisinga obungi ennyo nga tuli ffenna bwe tutyo gavumenti etwetaaga naffe tujwetaaga abantu batwetaaga buli omu yeetaaga munne n'olwensonga eyo munaffe atuliza olunaku olwaleero tukaba twogera ku nsonga ezo wammanga olunaku olwaleero nga twesigamiza ku nsonga bannamawulire biki bakola biki bayitamu challenges oba ebibasoomooza wamu mpozi ne gavumenti yonna okutwalira wamu era muganda wange okuba tudiscussing omulama guno nja kuba nga bulijjo tiimu yange ebeerawo bulungi nnyo tuba ne bannamawulire wamu mpozi n'omukungu omukugu mu byokwerinda ekimu ku ebyo ebisoomoozeddwa bannamawulire ebyo ebisoomozezza bannamawulire be bakuuma ddembe mu ggwanga lyattu Uganda poliisi amagye gye buvuddeko waliwo era bannaffe abakubiddwa emizibu naye ate nga weesanga ati nno bamala otukuba ate tudde tukavalinga ebintu bino bibagenda maaso kubanga balina okwogera eri bannayuganda bannayuganda balina okutegeera buli kimu ate nga mulimu gwaffe okutuusa amawulire wa gye bali oba tuula ewaka ku TV ne ku radio baba balina okuba nti bawuliriza era baagala okumanya radio newe kuba music yekka bajja kwagala okumanya nti poliisi yagambye etya wa tunaatambulira leero wa tutaatambulire banakukwata banakola ki balina obitegeera so tulina okuba ntubibwana n'olwensonga eyo buli omu yeetaaga munne mu studios nina omukulu Grace Bukenya mukugumbya kwerinda era nga atuwa ku magezi n'atuwabula mu bintu ebyenjawulo ebikwalako ku security y'eggwanga Uganda wamu nenge gyesobola kuba twagalamu emirimu gyaffe sasa okulaba ku ssebo buuza kubatuuliriza batuwuliriza ku Impact FM mbalamusizza nnyo byonna gye muli era nebaza ntwala omukisa guno kwebaza Mukama Katonda okutukuuma okututuusa ku lunaku olwaleero ate era nentumira nnyo baganda bange Fred awe Kajjansi manyi otumbudde Impact ojagala nnyo Fred wa Kajjansi Clays nebaza nnyo n'abasumba bayirawe abasumba bano bayimirizaawo nnyo ensi Pastor Serwadda n'abalala bayimirizaawo nnyo ensi ffe tutambula ku makyanga netusabira naye munnaye buba tusabira basabira eggwanga basabira eggwanga oba okumanyi oba takumanyi ye kimukakatako okulaba nti basabira emirembe okubukaala eggwanga lyattu n'ensi yonna okutwaliza ewamu eddembe ly'abannamawulire mu ggwanga Uganda wamu ne mu nsi yonna tufukwasingeko naddala ku bannayuganda wano ebimu ku bitusoomooza yemmwe aba security tukole tutya okulaba nti ntuteekawo enkwatagana ennungi ennuŋŋamu wakati wa security ne bannamawulire kubanga buli omu yeetaaga munne naate nze ku lwange bw'okiyogera bw'otyo mba sikutegedde bulungi abantu ababiri aba security n'abannamawulire abantu abo bakwatagana nnyo si wano mu Uganda naye mu nsi yonna bakwatagana nnyo naye wabula balina job hazards ezifaanagana olw'ensonga nti ba frontliners otegeza ki kati bano baba executing abebyokwerinda emirimu baba executing their duties ate bannamawulire babeera nabo ku front line
ojjo kyegendereza ennyo okusobola okutuusa obubaka wakitwanisa agatali konfuufu oba bakuuma ddembe bonna eri ensi kati in the due process wabeerawo olumu ebirumira nebitalo tuva nti nze mbadde ngoberera nnyo olwaleero ko waliwo ebintu ebadde research ebadde ekolebwa nti mu myaka 4 egiyise emabega munnamawulire ki akwatibwa abakuuma ddembe n'atwalibwa mu kooti n'avunaanibwa titewali naye ng'ate tetugaana wabaddewo empisa ensiiwuufu bannamawulire ne bakubibwa kubanga ba frontliners babeera wakati mu accident of fire bo babeera wakati kati olumu batusibwako obuzibu bw'ekikabo ekityo essimu zaabwe ne zaatika kamera zaabwe ne ziwambibwa ebiringa naye ate oluvannyuma enjuyi zino ebbiri mbadde nzijanziba n'ennaku zino bakonga omupiira bannamawulire nga bazannya ne UPDF waliwo omupiira gwategekebwa naye ate abala bagenda twaguyiwa kubanga guleka gwalimu enguzi kakati yenkolagana nze njiraba wera temusobola kwawukana however nti ennaku zino balina ekigambo kyebakozesa nti okwebereramu munnamawulire ali eyo teri kisinga bulamu bwo waliwo embeera gy'olina okuyingiramu negyo talina kuyingiramu negyoyingiramu nomanya kati guno onyingidde mu muliro naye n'omanya omuliro guno ngenda gukola ki si wano okawaka otunula nnyo bwegugu ng'obadde Egypt abasinga okusibibwa nakati abasimbibwa mu mbuga z'amateeka abamu ne babasiba nga tewaliwo Al Jazeera ndaba erina omuntu ne gwebanja up to now erina munnamawulire gwekyabanja ndaba wanseka seondi kati ennaku 2,000 okitegeera bannamawulire bangi nnyo basibibwa e Misiri kwegamba naye bw'okifolowinga ennyo bambi obwo bwe buweereza bwammwe byebizibu ebiri mu buweereza bwammwe naye nga era tukivumirira nze nkivumirira nnyo nti munnamawulire ng'alina kaadi ye nga taprovokinze mbeera atambulidde ku biragiro ebya security command ze ziriwo kiba kimenya mateeka ate okumutulugunya nga omukuba kiba kimenya mateeka okumutulugunya nga oyassa ebintu bye kiba kimenya mateeka okugamba okumukolako effujjo lyonna erya buli ngeri however nti mu ggwanga lyattu Uganda kibadde kikakkanyemu issues ze ziriwo entono lwakuba nti bw'okwata ku munnamawulire engeri gyali munnamawulire mu mwaka gumu ne bw'okwatako omu nti engeri gye bali bannamawulire balina that solidarity kiwawaala nnyo ate kitalimu olaba okulonda okubadde TZ bagenda okulonda waliwo n'omukulu omwakuli yali okulya olupapula lw'amawulire olukulu ennyo TZ ng'ali munda almost bannamawulire 37 basimbibwa mu mbuga z'amateeka kati ebweru eyo watali mu Uganda wano eddembe ly'abannamawulire lityoboddwa nnyo however ne wano mulimu ezo elements entono ezirimu era nga tukivumirira nesekuvumirira yenna wala bajja ba military bebakuba abannamawulire wano ogoba omuwala omulaba alina ne kamera agudde wansi ate omukubye ate n'essimu yo giwambye akasawo ko katutte kakati ebyo byonna nze byeŋŋamba nti si yenkola entuufu eyaba ebyokwerinda wabula mulimu abo abajja nga balina mulimu abo abajja nga balina olumuze ekita n'ekigendererwa ekyokuvumaganya gavumenti eri muki mu buyinza kati nabyo ekyabadde ewakiso twakamala kino ekibadde wane Nakasero ate tuzze mu kyewakiso ate era ogamba oba nkiyite ntya naye nze mmanyi nti ekisoboka kyonna kikolebwa ensobi zino baziraba ate mu Uganda no bagezezzaako nnyo bambi bagezaako nnyo okulaba nti bagolola nze sirabangayo omuduumizi w'amagye yali avuddeyo ne yeetonda simulabangayo mu Uganda mu nsi yonna nze nkozeko n'ensi nnyingi naye omuduumizi w'amagye navayo ne yeetonda kulaba nnamawulire wow kakati bwebanga nsobi yaabwe lwaki teweetonda bakola ensobi zirimu n'okutta ezirimu n'okubuza bannamawulire ne bateetonda naye wano ndaba nti ab'ebyokwerinda omuntu bw'azuula ensobi ye ne yeenenya
ne Bible ekitugamba bujja ne wenenya ate olisonyibwa era osonyibwa kale ekyo kyo kuludda olwo ne nebazamu ababyokwenyina nti basobodde okulaba ensobi zaabwe however twagala kugamba kigende obuzezeze bwe butyo obwo buvirewo ddala tufune amawulire amalungi naye era ne ku ludda olulala njagamba ko ntubana olumu ne bannaffe bana bannamawulire olumu tebeekuuma bulungi twajiddwa ekizibu kya social media oba wategera nti bannamawulire bawambiddwa kati abantu tebakyawuliza amawulire gano aga impact amalungi ennyo agabeera amasensure tebakyagawuliriza abantu bawuliriza social media kati bannamawulire mwawambiddwa banekyo mukyogeddeko nti eddembe lyammwe ate mu mpeereza lyawambiddwa muli mu buwambe lyawambiddwa nabaani kati waliwo abantu abali ku social media kati bowulya balumbuye bowulya baani bowulya simanyi buloga gundi bulekyo kati abantu tebakyafa ku mawulire gano amasunsula agazi TV za Face Delta nedda baagala tegali gundi Bobi Wine bamufumisa ekiso avaamu omusaayi azirise emirundi 6 nasituka nagwa wansi kati abantu bebaagala okukolaki ate nibagiza nti social media amawulire gatambula kati buli maka gali mu smartphone yes kati abantu tebakyagenda ku TV kulaba tebakyajja ku ziradio zino kuwuliriza ate nga bambi Impact FM ze ziradio zikyasinza okuweereza amawulire amasunsule agataliko nfufu agataliko kabuuza kati ekyo nakyo simanyi bamukyogeddeko nti eddembe lyammwe liwambiddwa mutundi munza kwa mutunuulidde security ne waliwo ate abantu abayingidde mu mulimu gwammwe ne babawamba n'eddembe ne baliwambiramu waliwo ebintu bitasobola kubanga ngaffe bannamawulire nga goli mbyokwerinda waliwo ebintu ebiri specific byosobola okutulabulamu nga bannamawulire n'abatuuliza bonna bannamawulire abali ku radio we batalina kugenda kituyita no go zone area mu security wetubakola emirimu gyaffe naye gyakiddamu nga tumaze okuvaako ewamala njaga ekyo ekiroozeeko yes wana wamala nziza kwatuuliriza natwo tubuulire wiiki ebadde etya olwakwaliwo bannamawulire olulaba otya gwenga gwe munnamawulire weewaawo munansonyiwa ntuuseemuko kikeereze obuzibu badde bwa traffic jam n'ekirungi ntuuse abali ku Impact FM tubeebaza okubeera nga kwemuli muzukulu wa Gabunga Moses Wamala nkwana omukutu ogwa Uganda ey'enkya wamu ne Delta TV tukole era tukola mulimu ogw'amawulire okusinya ddala kye twasomerera sabbiiti yange tebadde era bye bya bulijjo nti yes ebisinga okubeera nga bikavaringa amawulire bye byewuunyisa ate nga tebisanyusa ebisinga nga bikaabya sabbiiti gye tukubya amabega ekya muganda waffe Robert Kagoro okuva mu bulamu bw'ensi aba LDU abalina okukuuma abantu ate kakati beba kuza lipoota zetuze tusoma tulaba ebyokwene basinze nnyo okukozesa obubi emmundu yadde nga waliwo n'abantu abalala naye ate abantu abaweebwa emmundu okubeera nga bazikozesa okukuuma abantu ate ze zitirimbula abantu so aba LDU nakyo kikyali awo ekibuuzo ekimu ku ebyo ebiyinza okubeera nga byebimu ku bizibu eggwanga bebirina nga twetobese mu bizibu ebingi naye ate waliwo n'ebizibu ebyabo abali mu forces oba security forces abagenda mu maaso ate okukozesa obubi amaanyi agawaweebwa sako n'ebikozesebwa ng'emmundu so omuganda ffe okuva mu bulamu bw'ensi tekyansanyusiza nnyo n'ekirala ekyokuba bannamawulire nga oluvannyuma in courts ekyokusamba omupiira nabo nti okulaga nti bamendinze relationship oba okulaba nga tuddamu enkwatagana eno omupiira ogwo nze nakiraba ne ngamba abantu nti sisuubira nti ejjanzi liyinza okubuuka n'enzige olw'ensonga nti Grace Bukenya ekifaananyi nze singa nzijjayo information ya ekintu ekyo kyali kya deal someone gotten money okulaga mbu simanyi bayita majje balage nti now the media we are at one the big problem we have in the media yes ntukanyise kugezaako lwaki okozesa sente lwaki okozesa sente why do you use money okulaga nti tuli bulungi ne bayita ere babega ne bakozesa the nab nate nab se yandibadde gundi eyo nti was wuja banamwe bonna oba media houses zonna zali consulted bannanyini n'abakulembeze ba media houses wabula siba n'abagasaka bannamule very good be
nebakuba ba stakeholders bonna tebali involved. Era omupiira ogonze nagamba abantu nti onafunye oli avudde muvuzi kwa kati tuchoge nti nabwe naku zino abamu bali okutula ddi tukikize tukigane so nze nagula bompia ne ngamba so akungamba nti ba reporters bonna tobatuukiridde obato ese mu media houses gundi zonna simanyo bagwena kwe balwa je baba wandikira wano nga nabu nti mujje tuzanyo mpia very good ne kudota tetujirina so amazima gali nti ekyo kyanewunyisa a week down the road ompira gwagwa sando balwa mukaga wiki yaddako bannamulire bakubwa era ngamba abantu nti bana basajja bategeera kintu kimu lulimi lwa mundu babike bategeera kintu kimu nti bwoba ozze mu field ne bwaba akumanyi nga order akugamba nti buli ali kukuba mukube ebyo tajja kubimanya so yesabit wetu wetambudde naye kuifumira ko muganda wange nti kyagambye kya okulaba nti waneno bannamajje betonda enaku z'omwezi zali 15 mwezi gwa April mwaka 2021 eggana ensonga yemu nga eyatuuka waneno waliwo okwekalakasa eggana omwezi mu mwaka guno gwennyini era CDF waayo navayo ne yetonda so for that information banji nya bazze betonda nga dala kitufu balaba ensobi yaabwe and Ghana to be specific yemunoza kweze ensera mu Africa mu demokrasia ezikyali yaddeko I think bayo abadde komyawo ekintu yes very good yeah komyawo ekintu eri mu bantu yes very good so kakati yo information nayo kudda kunaku lwa fenechira kyabadde yogeddeko he has a point ekyo gamanti social media wambye the mainstream media abasomya mole kakati jine myaka nazo jiringe 3 obena the new media kakati it's part of the course abantu je basomesebwa mu journalism schools the new media with the version of the emergence of social media media schools zalaba chali important okusomesa abantu the new media with the social media kakati ekyo kuwambibwa tujja kuchikiza nti sicha kuwamba cause citizenry journalism simusango era sibuzibu as long as omuntu akikola kuberiyo na bannamawulire abali professional abali ku social media nga bawa amawulire era citizenry journalism sibuzibu so it's not just an attack on the media naye abakikozesa ndo zandivumiridde bali eri abagikozesa emikutu obubi nga bannamawulire abakulu amanya gamenye simumanyi nga munnamawulire nti baba wambi kuwamba alina eddembe is it a threat because threat no, social media is not a threat to like to the mainstream kwa kati wantuina ebintu bibiri omuntu waba tabitegeera there is now the mainstream media the mainstream media versus the social media nsolo kumenyera bannamawulire nga ba Jeff Koina nga balina social media those are authentic and abantu bali professional omulangira kale moyina omukutu osasanya bulimba no dindu wa survive no mukutu osasanya bulimba not journalists omukulu gwomenye babo benjogerako kati simu na mawulire abisogera nze kuba journalists simu na mawulire kwaba bawambye abawambye ba journalists abawambye into the influence abasajja bano je balina kati nga omukulu gwayogerako gwalina number 1 aina edemberi however not to misinform not to misguide so ekyo kugamba nti batuwambye omuntu naye kenyini alina omutemo gumanya nti amawulire agali authentic nga jawa omuntu anakategeera atya omuntu waina okugawulira the fact is like tosobola kungamba nti omuntu osobola okuleka omukutunga guno omukutunga deotative n'emikutu eja mainstream the fact is abantu nkyakibagamba nti it will take more decades to beat the mainstream media that's the fact omuntu ayagala sensationality yes sensation news oba information amanyi wajja bagala propaganda bamanyi we bagenda but if we are to look at the other side abantu ekitufu tukirize tugane omuntu ekitufu akikiriza nti akimanyi era abasome plaza mawuli tukyabalina banji by the way and Uganda dailies esinga zitunda mawuli negaggwawo ezisinga enolaba ku online media the tabloids
sides endala consumption chova omuntu waba nonya authentic news bagamba nti omukuru gwamenye ogenda okwekomekeza mu search engine optimization ngiro omuntu dere mu entaginonyeza n'emikutu emiranga aginonyeza so wakati it's up to the onus is on us fengaba namawulire okutegeza omuntu nti dala kitufu n'ebitongole ebitutwala nga Uganda Journalists Association gundi ena the Media Council n'abantu abalala okuwa abantu ekitufu nti these media platforms ne Uganda Communications Commissions myaka ngesatu magazenga ekikola nti emikutu ejamu ejiri authentic mujje mwewandise tubamanye okitegeera nti ku side yemu kikola olw'ensonga nti bajja kumanya nti guno gugwa mu category ya mali because this is the new media whereby okugisengejo gisunsula kigwanidde okutwala mu akadde now okudda ku ekyokutunulira abantu abatobola eddembe lyaffe nze nja kyogera nti yes kiri sides biri tukize tugaane ku bye tusomye mu mawulire regimes endala zo zali too worse zali very worse but this national resistance movement nja kwogera not with bias but what naye bambi egezes no this is a fact nze ekitufu nchogera kale mana ekyo kimanyi singa gwadde mulembe gwa Idi Amin such programs zinonga zino nga wesibe bbiri obere n'omukutu Uganda yencha 5 years 6 years guli awo otekayo ne content olumu kuba government nsiga nti kujibutajaga naye nga you bringing hard facts no gante simbi zabidwa west the minister no mogera I think yes this government to a certain point deserves a credit lwachi nti it is a military government number 1 tabaji kulembera President Museveni yategeera mundu yana yatera okukyogera bakwasiba mundu bajereri tumine bani they understand gun language but olaba bayina n'abantu ba recruiting state house nga babogera ba mawulire aho ku side endala government eno jwa credit nti echa freedom tetusoga nti dala chife jabera 100% the fact is nesi zone zi democratic ero nabanga mulimu era omulumulu obo banamawulire ono Jamal Khashoggi chamazima eyamba ge balimu tuzoga nti gali democratic that's the fact now when it comes to press freedom abakulembeza abasinga simu Uganda mukasi mu Africa mukka tebatera kwagala nnyo the fourth estate that's the fact era eno military government yafu bakale abano baba kwate mundu okujja mu buyinza bo balaba nga olumu bawane wazo omuntu noyogera mwaka mulamba nake bi myaka 3 myaka emekanga waliwo akalembekereza akatali wo ku mirembe giri for that reason fact is government eno njwa credit due to the fact that status jerim bakwata mundu lulimu lubategeera banamawulira bogede ba press secretaries the journalists ekyo kisoko side ndala akulaga nti president amanyo omulimu gw'abamawulire era agukiririza yes however wakyalemereddwa weewano nti kyesitamunenyamu yana kimu nti he's a politician bwembandi ngane politician sigazamu ne kali kawazi nti why he's a politician ajana kugalero nti banamawulire bano ba lugambo nagamba oyo reporting ko bubi I know the person you're working for get out awo abajje trait eya politician however baba recruiting abamawulire omukolera emirimu ejimu ategeera ekituufu naye kizibu ekiva forces wezimuyirayo naye ate nagenda ne maso nasirikanduza kuba ina right by the yoke suspending kuba bwebanga force okususpendinga nokugobera ddala nokusiba ina that right naye abantu abaziba tuluganya bannamawulire president commander in chief wakati waneno these are forces yes commanding a commander in chief yandibadde aberanga ekyenkomeredde nti omuntu anaddamu kubo wa mawulire kati bakatandika okukikola ndoza 1 year back omuntu afesinge emisango yenga ye omuntu which was right yes inga sekitongole ekyalwanga twakiraba oyo musirika isisuubira nti oba aliddamu nokola ki nokuba munamawulire yenna nti up to now ikintu kimuhauntinga ne command in chief aina yagenda yes by the way neka president aina that right assembly nga fountain of honor naga nti omuntu yenna addamu okukuba munamawulire either bamusibe emyaka gye gyonna aho tujja tegeera nti yenga ye fountain of honor alwaniride the freedom of the press ajja kuba yasigadde kazinga akake so bana bakuba abamawulire olumu nja kukiriza nti abamu nga chenja okuleta sijja mwoge mukulu ama erinnya naye ayina omukutu ogw'amawulire naye kennyini but
the thing eyokubera nga ndoza courses ezimu abantu bano tebavaayo nga bannyonnyose tebategedde the fourth estate banagitreatinga olumu obuzibu bwe buva nti ojja tulina omukutu omu omusajja alina radio eyiye naye ng'engeri gy'ayisaamu bannaffe ate abala bannamawulire sijja mumenya manya naye ng'era n'abaliyo batugamba nti abayisa bubi eddembe ly'abannamawulire abantu balowooza gavumenti yokka yeeririnnyirira naye ne gye tukolera omukutu oyo omukulu oyo recently yavuddeyo yali omu ku amabega okukwata muganda ffe Dean Wassava era kyensemyeyo okulya Dean Wassava actually mrad is not feeling well naye nga omuntu oli alina media house batadda ku mukutu gwa social media and n'alaga nti is very happy about the arrest naye nga kyensomera nti nga ye yandibadde media owner yandivuddeyo n'atuuza munnamawulire n'amugamba nti kino nakino eno si kituufu nkusaba okole ku kino nakino si kuvaayo kumuyisa bubi bati essimu ye baagiwambye bagezaako okuyingira mu mukutu gwe ogwa YouTube nga baagala okudiritinga channel ye naye ng'omukulu oyo alina radio Nera n'abaana betwogera nabo abeeyo he's very arrogant to the journalists actually bakozesa nenga to mukulu oti yasoma mawulire so kati kyoga social media tuwambi there are people even abagala okola business mu mawulire nga the main aim is not informing is not guiding is not educating is not how about the media owners era nabo bakiwambi kale katude twogere ku nsongezo manga munafa twizo liko Uganda yogera program tugera maso mpola nina wamala Moses utevnye munafe omukutu Uganda yencha ate Delta TV nina Grace Bukenya wa security abya kwerinda tuli mugea mu nsonga ezigera maso era mukozi wa tuli fena Uganda yogera program tugenda maso mpola lunaku lwa balaza twogera ku nsonga eziri that is kwa namawulire lunaku lwa namawulire lwadebera namawulire mu gwanga mu Uganda omuli mu nsi yonna era ngo nakwe tulikuziza bife byenja olukuziddwa tulina challenges eziri mu bannamawulire tubatumaliza bwana wamala tugende ku gundi kupike just mna chekemi yoka tumaliza kubatumaliza kali akasembayo wow echa attack on the media and the journalists the fact is internet zibwe ekirala ekiriwo banansi bayinza nja kukinyonyo bajja kukitegeera nti walone attack endala nti omuntu atasomye mawulire najja natandikawo mukutu nga ndi vision ne mission nga businessman era waliwo emikutu egimu egimpita ngikolere ikijinganyisa kutuula wansi kubabuuza vision and mission wina kulaga nti ye particularly ali ku making money 100% naye nga tolidde mu kintu kya kugamba okuinforminga kuguidinga kueducatinga nga the core values byetu fenga bannamawulire bye tusomerera kakati attack eriwo nti ova mu journalism school abana abamu bajja nga balowooza the ethical oba ne core values bagenda ogobeyo n'atukanga ali ku principles ali ku bintu birala nnyo the fraternity itself ewambiddwa olw'aba mafias abazze mu mulimu nti olina ojja kukozesa emikutu egisinga nga jaba businessmen yanoonya story kumanya wafuniramu sente nga at the end of the day agenda creating a bias between the house and even n'abantu aba practicing oba bannamawulire bennyini kati omuntu ayinza ga omukutu guba abantu baba biased biki naye nga weegendereze waggulu nti proprietor oba omutandisi wakyo kiki kyagoberera so not only bana bali ku mikutu egya social media aba citizen journalism aba competing with mainstream media oba neno media ebaddewo naye n'abantu bana abatandika emikutu nga tebalina kigendererwa kya kuyimiriza fraternity kugenda maaso okubeera ngeri strong bo bajjamu nsimbi nga at the end of the day goals oba ebigendererwa bya ebiruubirirwa byakubeera nga bono nabonoonyi industry abakulu abo bangi balina n'emikutu gya TV ne radio naye nga at the end of the day core values bazivaawo kale tuyanzege abatere bunja kudewa bike agwe alimbi okwerinda atwagala mutumanye bannamawulire wa utayina kugenda nga tukola emirimu gyaffe kubanga twabati nno tulizo tutomerigana nga bwe kibadde biseera bino byonna awonjogerera of course munnaffe gwe tukupa neno ku program Dean Wassava javuddeko abadde yakwatibwa era okumukwatibwa just kureportinga kulire lili ABCD no reporting nga then never nakutisa na gaba kusibe mu bitaliimo era akyalumizibwa ali wansi bannamawulire tulina kugenda wotalina kugenda nga tukolagane bannaffe aba security bwe bwe bityo buli nsonga yonna gyolaba mu security ebyetambulira wamu n'amawulire olw'ensonga nti n'oyo commandinga oyo executor
ne abaga bamachi amawuli. However nja kogerako ko kubikintu nga kimu babibiri nti waliwo scene of crimes ezimu akatugeze nga ezamada ezimu nga munamawuli toyina kusookawo obula waliwo omuntu omukugu wa police gobeta soko scene of crime officer ali supposed to kusoko kujjawo nakwata ebifaananyi n'amanya ki kati kiyamba police nti olumba namali bwa kusookawo ayinza okuba nakuba n'engatte yagudde kakati bwajikuba n'agitwala mu mawulire kati olyo abali on the run bwanalaba engatte eno yasigadde emabega nti yange nerendala jajjikweka agikole ki ajijjemu olumva nti emire gimba namawulire bakugirwa okutuuka mu bifo ebyo nga police emaze okusibawo tennakolawo byayo kati gwe namawulire bw'ovaayo n'obuuka akagwako n'ogenda munda muli ebifo ebyo olumu tebiba birungi wajjawo okukola ki okubagana naye nga oluvannyuma nga oli owa police akola ku bifaananyi okupima ekifo ekyo n'ebiringa bwe bityo waba amaliriza omulimu gwe munnamawulire wa ddembe nnyo ate okwogeraganya naye n'abaako byamuwa ebyo byalaba byasaanidde omuwa ane munnamawulire n'agenda n'anoonya mu public n'agatta n'afunye ki eggulire ewasigadde ewalala mu bino kati nga bw'olaba nti ng'ebyokwegugunga ebyobwegugungo kiddayo eri munnamawulire nkakasane gye baba kosi ze musoma mumanya wano nti am risking oba waliwo embeera gy'olaba nti bwe naagigenda kuba bannamawulire muli bazibu nnyo nnyo oyagala okuba n'omudumu gw'emundu nga gufulumya essasi okuba ekifaananyi what do you expect oyagala ogenda wali ng'omupoliisi ameggana n'omuyaayi amukyusa n'omuyaayi amukyusa okuba ekifaananyi kakati ebivaamu bannamawulire bano olumu akaadi olumu abaagitadde walala olumu kati bana bagenda okujja olumu kabeera kavuyo mu kavuyo muno nkakasa babasomesa olina okweyisa mu mbeera ey'okulwanyisa obuvuyo obwo naddala nga oli nnyo ku ludda olw'abasirikale beera ku ludda nnyo olw'abasirikale otambulira mu layini ey'abasirikale ne bakusanga mu layini eri ate ey'ababadde badduka badde bakasuka amayinja kati olwo olumu wajjamu wajjawo obugulumbo bwe butyo watya nga ate byendipoti nga bikwata ku basirikale tewali buzibu naye olumu oyimiriddewa weyisizza otya kati bwobanga oddukira mu bana abegugunga be bagoba omusirikale nakasuka kya gasi nekikukwata kale nze njakiyita operational mistake naye obadde mu kifo kikyamu gyobadde oyimiridde olina okubeera ku ludda lwaki lw'abasirikale oba ojjira mabega oba mu layini yaabwe bamasobola oku identify nga nti omuntu ono tiye bwati naye bajja ne bakusanga mu bifo bwe bityo olumu ekitali kirungi gy'osanga nti bannamawulire ate tebitambudde bulungi wakati waabwe n'abaki ebyokwerinda. Okay, bwana ngatumaliza bwana Wamala. Yaba yesimu nga 2 oba 3 obudde na bumpeddeko. Anga tumaliza ebigambo bike byayogedde. Of course waliwo etasa kugenda nga bannamawulire. Abali bannamawulire abali mukolo omulimu abaana bayingira. Mulimu n'abaduddemu of course. Yes. Waliwo etulina okuba entanda kiro kuba tubasibirira. Wow. Amazima ekituufu kyayogedde nze nkyogera nnyo nti teri story esinga bulamu bwange oba famire yange teriyo nze when nayingira amawulire from day one ndoza gwere yaganyingiza olunaku nasookwata kamera fuluma ndoza kyakizimbe ekyali Makerere hirwawe ekyagwa ndoza lunaku lwasooka ate lwe lwasembayo okubeera nga nyingira field era ekyansazisaawo ensonga eyo olwensonga nti bingi nnyo byenzize ndaba mu mawulire naye sigala nga at least mbeera emabega eno behind the headlines ne mu studios neno olwensonga nti abaana abamu bagenda ne basukka ekyamazima waliwo asukka we yandikomye waliwo olabanga wonaawe mu bwongo ebyo ekimanyi otegeera kitegeere nti waneeno suubira nti
impona. There are stories which meneze tukolako nomanya nti waneno eno kanje sonywe olwa consciousness ne instincts zozo kola kizozo funa. So wakati amazima tugakize nti there are no stories what tell story esinga bulamu bwo olibo akugamba nti jive ko bakola otya ekyamazima kiri nti embeera munsi je tulimu. The fact is oyinza okwagala okufiirira eggwanga naye abantu abafiiridde eggwanga ba muze April Milton Obote aba balwanirira obwetwaze bamuteesa. The fact is sisuubira nti eriyo omuntu anaabasinga n'okubasinga okulwanirira eggwanga. So story amazima tugakize obeera nga eri beyond eyo gireke sigaza obulamu bwo. Then lastly kyenjagala okwogerako nti yes, as we celebrate the Press Freedom Day, n'abakulu abatwala emikutu gineeno bamanye nti labor laws ziriyo amateeka agafuga abakozi nago wegali. Tukikize nti nabo yes baina constraints oba bakwata bingi naye basooke balooze ku number 1 the core values ekyokubiri balooze no ku bantu bano bakoyesa without the human resource. Yes, without the human resource no intandika welfare without the human resource emikutu gyo tegisobola kubeera olimo bofotya. So tujje ku nsonga ya welfare y'abakozi ekyali mbi nnyo mu Uganda nga tumanya abantu banya balina ne sente nja kumenya siswa kumenya emikutu jamani ne ejafuna ensimbi mu COVID-19 wane no sente zo kusomesa abana za education. Their media houses abana be batafuna wade ne 10 nenga be bayimirizaawo mu kaseera ka COVID-19 bali bakola kino misana abantu bafu obugubi ennyo abamunga basula wansi bakola batya kuba kaseera kali kazibu nnyo. But their media houses up to now nga bana bakyafuna peanuts, can you imagine? So wakati awamu togenda kunenya mwana kugenda mu field anoonye story nga agenda gifuna mu sente. He has a family, ayina okurentinga, ayina okwemizaawo ng'omuntu. Newe no media houses ng'omukozesa asooka kwozaamu sente ezo yakoze ebibye akomekereza nga anamaze emyezi n'emyezi 5. Newe tunagamba nti government eno simanya abali kwenda balinye eddembe ly'obuntu n'omuntu asoose okulinnya eddembe ly'obuntu y'omuntu ono akulira omukutu guno. Bwe tutuuka mu kubeera nga tusiba ebikookolo eri abatukuba bo benyini ba media owners be batula n'abantu bano mu boardrooms okomekeza bawadde amabaasa agakkacho okomekeza nga editor bamulisiza nga mube bakuba benyini kwasa nkonti editor bali mu field we bakubye kiboko babera mu office at the end of the day nga abantu abakubibwa basigadde babona batusana bana abalina emikutu gino bakimanye nti ekijimirizaawo ye human resource be bana bano basooke bafeeko at least kwata isente zimalane bonga nti welfare these people are motivated. The fact is nti waliwo engejo so okuiti musembeera z'omuntu no yaladanga agenda kuweereza kwali tuweereza gwanga. That's the fact. Nebo banga omwana maze myeze natasasulwa nenga gwe ovuga motoka mpya sente ngabana balina information centers funa cause they are dealing with journalists by the way abagenda maso namanya nti kati sente zafunise nenga omukozesa years koze zabibye. So I think nawe nyini batwale dembe ly'obuntu ly'abanna mawulire as paramount kuba emikutu kwejino okusurviving. Bikinga tumaliriza akagamba kazeme bana mawulire obude kutwende kwa zinzo kutafuna simu akagamba kasembayo libana mawulire tukoze kya omwemu gwaffe okwatuwera mirembe bana mawulire naddala kati government enyo gyentegeera ene y'omwana wattu Yoweri Kaguta Museveni nze mbasaba ekintu kiri kimu nga omupiira ogwo bwe gwaliwo nabo bakole initiatives endala ennyo ezikugamba omanyi omuntu bwakubeera ewala emirundi egisinga bamba nga mwena mwaka kuku kongera ogaziwa nero mukulietinga wembeere eyo get together parties mwe na abeno ne baddakeri oluvanyuma oluganda olwo olutekebwawo gwali gwa kiwani ujja kujirawo ddala erikubo nze ndisimira ddala ijja kujja buno bugulu mbuno bukola ki sawazi banji nyonnyo abayine simu ya CDF ngaso mupira direct nti ona twisiza bwati era omuntu oyo nakolebwako nga ki ng'amateeka begalagira bayina kuba woteeka semu basikenye ky'omupiira okusamba mu omupiira sisuubira nti ejjanzi sobola okubuuka n'enzige tekisoboka ng'ebyo naddala ebiriwo kati nga bulaba omukulu gwe boogeddeko wano Dini Lubowa Sava yali nakusomyeko ebimukwatako yali alwanirira Bisiyaga abali b'ebisiyaga najjayo omugagga omu abadde training abaana baffe abato ebisiyaga kati abo bannamuli betwagala
ba exposing abantu we batyo kubanga nze gwanga ne dini lyensoma ne dini gyensoma ekikristaayo ebyalo bibiri byazikira nate kibina kyo wagira ya mupasize kibina kyo wagira ya ne kibina kyempagire kya NRM mu his excellency ali mabega nnyo okulwanyisa embera eyo kakati aba abantu oli wa silent majority ngato mwogera ka abafani we batyo nze nsaba nti munamawulire abavuddeyo ne baboogerako kati police nebitongole bikumaddembe ne bannayuganda ffenna tubeere mabega wa munnamawulire oba bannamawulire ab'ekikaki kubanga awo agamawulire ge twagala agasomesa lwaki ate nga tugambye nti no for example kulwanyisa ebisiyaga lwaki ate abagagga bakozesa mu ab'ebyokwerinda ate okutulugunya bannamawulire anti kakati bekusaba nakigwanyizi nti ye abamanyi nti ono kyekizibu kankozesa kino nze ngamba nti namawulire obabuweereza nga munnamawulire ali bwatyo asomesa abantu alabula abantu nti bane kino kintu ajjayo abantu akola ebikyamu n'abaanika nze ngamba mugende bugenzi muki mu maaso abo bamulaba abalimu abakubanyire bali abakyamu nkakasa nti esabe ejja kutuuka nabo bakwatibweko program wedde Uganda encha tulina ki weekend Uganda encha tugenda kutunuulira ensonga ezenja abantu abanyulira nnyo vaccines zino tebamanyi biki mwe bazikola biki biva banna Uganda mugende babageme bangambye kumaliriza yegwa okola ku Uganda encha banna Uganda mugende Uganda encha kyetuleta sabiti tugenda kula vaccines abantu abazungu ne bakozesa death fetuses nkutuli ku Uganda encha banna Uganda mugende tugenda kuleta vaccines abantu bana abana bebatta abana beba tira mu malwalire eyo nga with the aim okabana tebata vaccine abandi bato vaccine abana ababula mu malwaliro ebyo bimenze yange yakutta story dokuba so je tulinawo tugendera kwatagana okay nokwongera okugusa ensonga ya mugana Fedindo wasava tulina bwino omulala kwata ku mukuru oyo omwa eya musibisiza ali amabega we tulina bwino omulala muyitirivu nyamuzuseeko era okutandika nonako olwencha tugenda kubeera kwa muganda wafatu wadde stories empya nebyabadde mu komera zonna embuzi tugenda zibanyumiza era tali bulungi kale akatusabire Dino wasava oterere nyonyini dala atone mugere maso nakulaba namuli munsi yonna n'olwesengo namuli bonna abalumiziddwa abakoseddwa tubasasire tulina nene bikagamye kuwena ale mono atulugunya abantu yalina ne silent wachi uswa NRM wachi ani yekugera koyo ayino mukutugwa radio mukozi mu NRM nenga suwa NRM mukozi mukozi sabatali ba NRM mukozi yani wacha alugunya